Atendezebwa agulumisibwe Oweekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo. Twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka ababakuumye ate ne babatuusa ku lunaku luno n'abafunye ebizibu. Tusaba era bazadde baffe abatukuvu basobole okubeera nga babagumya wepo ne bajjajja baffe mu biti byabwe eby'enjawulo. Weewaawo ankomyeko n'obubaka buno wammanga naye nga akalagaane nsaba by'ogenda okuwuliriza nga ly'etteeka ery'obutonzi nti we libeera nga by'ogenda okuwuliriza tebikkaanya na mutima gwo oba na mwoyo gwo tokaka era osaba osabirwa okubeera nga obisuula mu guluka oba okubitwala kubanga obulamu bubwo n'entegera yiyo n'obwakatonda bubwo kubanga essomero lya buli kinnoomu nga bwewannamunigina. Weewaawo mbadde nsaba okutangaaza ku byendya eri bonna abaasalawo okubeera nga beeyunga mu makyuka n'okubeera nga bakula mu bwakatonda bwabwe okudda ewaka nga bakkiriza nti bakatonda kubanga basibukira ddala okuva eri abazadde abatukuvu. Ebyokulya twasabiddwa okusobola okubeera nga tutandika okubeera nga tukyusa ku byokulya bannange. Ennyama kye kiseera tusobole okubeera nga tugivaako kubanga we twali tukka byali myoyo era nga emyoyo gino twakozesa bibala tusobola okubeera nga tukola emibiri. So tusabiddwa okubeera nga tulya naddala ebibala ebiva mu ttaka gye twandiyise natural foods. Twewale nnyo junk foods kubanga zibeeramu vibrations eza wansi. Kyova olaba nti nno vampires nga zikozesa amakampani gano amanene ag'amasupamaketi baateekamu emmere eyina low vibrations basically kubeera nga gibakiipingira wansi. N'ekirala era mu nsonga eno nsaba mwegendereze Colgate leka abeere nga mumukuuma nga katiribiri aleme kubeera nga abaana bamunuuna. Wekibeera nga kisoboka abaana mubeewala okubeera nga mubasenyesa amannyo ne Colgate kubanga bo tebalina control nga ffe manya bantu bakulu nti kansenye kale naye nja kubivomitinga oba nja kubiwandula. At least newebeera nga waliyo obutonotono obugenze bukemiko at least tebubeera ng'abaana kubanga mujjukira naffe we twali abaana abato twalinga tumira Colgate oyo. Kati Colgate oyo basically baamuteekamu chloride okusobola okubeera nga azibikira eriiso eryokusatu. Eriiso eryokusatu lyeryo eriggula obwakatonda bwo era bajjajja kwe batuula nga bayogera naawe oba nga bayogera kwe bayita okumandwa. Okitegeera? So bambi kyandibadde kyabuvunaanyizibwa tuziyize abaana baffe naddala abato okubeera nga bakozesa Colgate naddala alimu fluoride oba network za vampires zino kubanga almost everywhere wonna bakola Colgate ng'alimu fluoride. Baawunza abaasoma oba abadokita ne baba makinga sure nti oli ne waabeera akoze factory ye eya Colgate
era n'afuna physician aba agenda mugamba ayongeremu fluoride nti ayamba naye nga katego kakubeera nga kwennyini weteekamu obutwa kubanga kuva edda nedda nga sodium chloride atta mmese mu Europe naye basiiga akazigo ng'ebirala byonna bwe babisiiza akazigo okubeera nga babituteekamu nga we mulaba ebiyiso byabwe simanyi bimasiki byabwe buli kimu bakisiiga akazigo ne bakiteeka ku ba serebu kati gwe naawe n'obeera nga otambulirwa mu bulamu obwa zombi kitegera so kyekiseera bambi tuve mu zombie life tulye nnyo ebintu ebya green kubanga biri mu vibrations ebiva ku mama natimba n'ekirala abasobola okubeera nga mufuna akadde mubeerekoko mu kasana naddala k'okumakya kasobola okubeera nga kabawa amaanyi naye era newobeera nga tosobodde bino ebibala bibeera bijje amaanyi ago okuva mu njuba then nebisobola okubeera nga bikuyamba okubeera nga woba olidde amaanyi ago ate ogajja mu bibala naddala ebya green kyetwandiise hydrochrome oba chloroform ndowooza simanyi nnyo bya science ekirala mu makyusa gano twandibadde nnyo nga ofunayo kakadde ak'okusanyuka funa ebintu ebikusanyusa kubanga mu programming ey'obwakatonda bwaffe waliwo time essanyu okubeera nga likuyamba okubeera nga oprogramming ebintu ebimu n'okuyimusa so abasobola okubeera nga sometime ofunayo kakadde okoleko ku jokesi oba kozesako ku YouTube osobola okulaba ofuna ebintu ebikusanyusa nga wonaabeera nti omuntu obeera mu ssanyu wegezaako okulaba nti weesala ku bintu ebikuggyako waya ebikuza kubanga okubeera mu kutya okubeera nga weeraliikira ebyo byonna bikuza mu vibrations kyovala nti nno vampire n'abakozi baazo ziyagala nnyo okubeera nga ziteeka abantu mu kutya kati mu kutya kwe kuyamba matrix ey'amaanyi ag'ekizikiza okusobola okubeera nga ekuli eri mu control so keepinga oba abeera nga ewaka oteekawo essanyu ate weesale ku ebyo ebikujja ku mulamwani wekibeera nga kyetaagisa okubeera nga oblokingamuko abantu abamu feminwe paka ng'omaliriza ekiseera kino kye tulimu kikole osobole okubeera nga weekipingira mu high vibrations abantu abakussa wansi beesaleko osobole okubeera nga weekipingira waggulu ate mu kwekipingira waggulu n'okuweereza amasannyalaze eri ensi kijja kuyamba ate bannaffe abali wansi amasannyalaze gabayambe nabo okubeera nga bakola ki bayimuka so ye trick eri nti tolina kukkirira wansi w'eryato kujja bantu ku lyato erya wansi oba ekidyeri ekya wansi woba already ng'oli ku nsi empya olina kuyimusa masannyalaze ago ne gagenda ne gakkirirayo then galina okubeera nga gabikkula kubanga buli omu alina free will so togenda bugenzi kubanga at the end of the day ajja kukuyombesa mujja kufightinga kubanga abasinga abakulabanga omulalu naye ate nga ogwe abeera akozeseza amasannyalaze n'akozesa ekitangaala kye n'okwagala kwe akugobeera oweereza eri ensi ate gabeera gayamba okubeera nga gajja akatambaala eri ababeera abatalaba ekirala twegendereze ebirowoozo byaffe tokkiririza mu birowoozo bye bakuteekamu bye bakuprogramminga nti simanyi enkomerero y'ensi weerijja simanyi wagenda kubeerawo bino bwe biti ne bwe biti simanyi enzikiza simanyi amagadoni ebyo ebyawandiikibwa ebyo
bye bazajja mu films tebakkiriza kubeera nga biprogramming bwamu okujjako abo abanaasalawo okubeera ng'era bakipingira mu vibrations eza wansi bajja kubifuna kubanga byeyo byoba otonze. Jjukira tuli bakatonda, so gezaako okulaba nti olwanyisa ekintu kyonna ekikulowoleza mu doomsday nga we bazze vampire ziprogramminga bakatonda b'okuseŋŋenda eno. Amakyusa gajja okusobola okubeera nga gakyusa okutonda ensi empya oba kye tuyita new earth. Maama Natimba yeeyobula okuva ku ddaala eryokusatu okudda ku ddaala eryokuna, tubuuka eryokutaano ku lw'okuba nti eryokutaano waliwo ebikemo bingi ebya vampires. So okwewala batubuusa eddaala eryo tusobole okubeera nga tetuddamu kubeera nga tulumbibwa amaanyi ag'ekizikiza, kubanga mu butonzi sofa wano ku Sseŋŋendo Natimba we wabadde wasinga ekizikiza ku lwa vampires. Naye amawulire amalungi nti vampires zonna mu galaxy yaffe bazigobyemu, tezigenda kubeera nga zibeeramu. So n'abo bonna abanaabeera nga tebakkirizaganyizza emyoyo gyabwe na makyusa ga lwaleero ne babeera nga bazzeeyo mu masomero ery'okubeera nga bakkiriza nti bakatonda, kirungi, amawulire amalungi nti bajja kubeera nga badda ku sseŋŋendo ezitalina kizikiza nga wano we kibadde. So mawulire malungi eri obutonzi eri ffe bakatonda aba galaxy eno gye tulimu. Ekirala tukozese nnyo amazzi okusobola okubeera nga ostabilizinga oba weeyamba ku lw'amasannyalaze agabeera gakutuddemu, naddala amazzi aga mineral water nga we nabagamba, kubanga amazzi gano aga tap galimu chloride. Mulimu chloride oyo ate ayongera buyongezi kukussa mu vibrations eza wansi. So twewale amazzi ago agali supplied by abaasoma ba vampires. Nywa amazzi aga mineral water oba amazzi agava ku nkoma oba mu bifo by'omanyi nti tebiri polluted. Ekirala kye nsaba okubeera nga tukola, abakulu batusabye kino nkibajjukiza kubanga mu gurupu ey'ekika already nakibajjukiza eggulo, ofuna omukono gwo ogwa ddyo n'oguteeka ku mutima gwo. Kati w'oteeka omukono ogwa ddyo ku mutima gwo, funa omukono ogwa kkono oguteeke waggulu gw'ogwa ddyo, then kozesa amaanyi g'ebirowoozo byo mu bwakatonda bwo olabe nga ekitangaala kiva mu ggulu kiyita mu kibatu kyo ekya kkono ekya ddyo paka ku mutima, then ekitangaala ekyo we kituuka ku mutima kikkirire nga kiyita mu kuggulu ogwa ddyo, kikkirire kiyingire mu maama Natimba, then ekitangaala ekyo kikomewo mu mugulu ogwa kkono kiyambuke paka mu kawompo kiyambuke waggulu. Kati sayika ebeere bw'etyo nga wekigenda wekikomawo. Osobola okukozesa kala oba ekitangaala ekyakakobe, n'okozesa ekitangaala ekya zaabu, n'okozesa n'ekitangaala ekya white light. So nakyo twasabiddwa oba nkibajjukiza okusobola okubeera nga mukikozesa mu kubeera nga tweyamba n'okubeera nga tukola
obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okutuusa amakyusa wano, kubanga mu tteeka ly'obutonzi ababa batudde ku sseŋŋendo eyo be baba balina obuvunaanyizibwa okusobola okubeera nga bassa amaanyi ago nga gabayitamu okusobola okubeera nga gakka mu maama nattimba ate ne gabayambukamu osobole okubeera nga otonda obumu obwa Katonda okubanga mu maaso eyo tubeera tugenda kukozesa kye tuyita amaanyi gaffe ag'obutonzi okucreatinga matter. Ensonga lwaki bino ssente kulya byonna bagenda kubeera nga babiketaringa for then tutandike task ey'okuyiga okutonda. Mu nsi gye tuddamu amayumba oba okukola katugambe ekizimbe oba okozesa birowoozo, kubanga trainings ze tujja okureceivinga ojja kulaba nga osobola n'okuyita mu kizimbe, kubanga ekizimbe mu reality oba ekintu nga ky'oyita nga object olunaku olwaleero tekiriiwo, osobola okiyitamu. So batuyigiriza okukola ebintu ebyo. So the lessons ze tujja kubeera nga tufuna, then tufune ne bajjajja abalala ate abanaatutwala ku lugendo lwaffe, oba webabeera nga boyina bali bakaseera ako era ojja kusigala nabo, naye nga abasinga obungi bajja kukyusibwa bajjajja, omuzungu okyayita guardian angels, basobole okubeera nga baweebwa abalala ate n'okubeera nga tuweebwa contracts empya ez'obwakatonda bwaffe. Weewaawo. So ekirala kye tulina okwetegereza naye kino kirabika okuba kigenda kubeerawo nga enjawukana y'ensi ebbiri ze tulimu emaze okubeerawo, ng'ensi enkadde n'ensi empya ng'emaze okwabuluzibwamu. So abanaabeera basigadde ku nsi enkadde of course ebeera egenda kusaanyizibwawo, then ensi empya abanaabeera baliwo of course automatically abaana bo baqualifying automatically, naye ku bantu abakulu abanaabeerawo waliwo changes ezigenda okubeera ku mibiri gyaffe nga kuliko obubonero obwa emmunyeenye gy'obeera wava. Wobeera nga wava mu mmunyenye ey'embogo era wajja kubeerawo akabonero akajja okubeerako nga bw'oba ogenze wenna obeera otegeera butegeezi nti ono wa kika kya mbogo, oba ono wa kika kya ŋŋaali, oba ono wa kika kya nkerebwe kya kinyomo, bwe bityo. So obubonero obwo bugenda kubeerawo, so tetutya oba totya ng'ofunye changes mu bulamu bwo oba ku mubiri gwo, kubanga ebintu ebisinga byonna bigenda kubeera nga bikyusibwa. Weewaawo. Anaabeera tayagala changes then obeera odinaayinga okubeera ng'okula, ekitegeeza nti obeera oddizibwa ku sseŋŋendo ey'okusatu oba eri ku mwaliiro ogwokusatu, ekitegeeza nti wano oba oggyibwawo ate n'ozaalibwa bujja ku sseŋŋendo endala, naye nga kikubeera kusalawo okwo kubanga obuyinza obw'obutonzi yeggwe abuyina, tewaliiwo alina kubeera nga akusalirawo. Weewaawo, oli wa ddembe okusobola okubeera ng'okkiriza oba ogaana ebyo by'obeera owulidde, kubanga obulamu obubwo. Weewaawo, atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nkuweereza omutima gwange akuume.